You are welcome, my brother. We praise God for everything that's going on. The world is watching you. They want the commitment for security of these people, because people may fear that since they were hunting for me and then the church, something can happen to the faithful believers who come to praise God. But I believe there is peace and there is security, amenity. Nyanza Pastor Lozius Mbalamusiza bakristaayo mwe n'abali wano Katonda yebazibu guno gwe kusoosa okujja wano siri mulokoleze tumwaniriza abooluganda ayinza okulokoka olwaleero. Ekindese bampita Kano Fred Mwesigye nze nkulira operations wano mu Kampala Metropolitan ntula Kawempa naye nga I have a presence in every division of Kampala Metropolitan. Itegeeza okuva ku Jinja ku Lutindo mpaka Entebbe mpaka Bombo mpaka the Central Region. Ekindese wano nze ku one kubasaasira omuntu gwe mwafiiriddwa n'okwebaza Katonda olw'okugyawo pastor asigaza obulamu. Ate nze ku lwange ndowooza ensonga enkulu esinga endala ezindeese kubanga erimu okwebaza Katonda. Eyokubiri nze kucekinga ku security nga bwetambula wano ne mu maka ga pastor eri gy'abeera bava kuntegeeza mbu waliwo n'ekifo ekirala ziti ne Lubaga. Yes. Lubaga offices on a residence and an office and yes. and a TV station. Yes. Nakyo nkitegeredde wano mbadde sikimanyi ekyo. Shall take it on. Ekyokubiri kyokusatu okubakakasa nti ebintu bijja ne bibeerawo kubanga yadde tuli mu byakwerinda tojja kuzuukuka ku makya otegeere nti bagenda kukuba pastor amasasi naye bwe kiba kibadde tusitukiramu ne tupulaninga okulaba nti ate tebiddamu ebyo era gwe mulimu gwe tulimu kati. Njagala kubakakasa mubeere bakakamu tujja kugezaako ffe kyetusobola kyonna kyetusobola ekiri mu maanyi gaffe tujja kikola. And I think we are already on the ground. Yes. We are in charge here. We are in charge of the residence. I will think about Lubaga also when I go back to office. Tujja kugezaako pastor kyonna ekisoboka naye tukusaasira okufiirwa mukwano gwo omukuumi wo ate ne twebaza ne Katonda naawe okukuwonya n'obeera n'osobola okudda wano n'oyogera okujjako the last one kyenjagala okulabula abantu ebintu by'otategeera bulungi bibireke biveeko ettemu lyazze omuntu yafudde omulala yawonye lw'okubanga social media ne kamera byajje gwe n'ofuna akakamera ne weetuuzaawo n'otandika okwogera ebintu by'otategeera. It's very dangerous. Beera mu layini yo kati nze Mwesigye sobola kudda wano ne ntandika okukwotinga Bayibuli eyo nga bwe mbadde mpulira wano simaniimu yadde olunyiriro y'olwo naye olugezigezi lunkwate ntuule wano tandika okwogera ebya Bayibuli. No. Buli muntu abeere mu layini ye. Ebintu ebya security biina bannanyini byo naddala nga kino ekyabadde tulina abakugu ba poliisi aba crime intelligence kati kibalekere naye gwe ebyokutandika okuweereza opinion zo mu bantu oyongera okwonoona obwonko bw'abantu oyogera kusiga bukyayi. Please stop, keep in your lane. Mbasabye busabisiragira nayanziza pastor webale kusimatuka. We thank God for that. Katonda abeere namu. Ebyo ebigambo bya fande atwala ebyokwerinda asazeewo n'agamba nti ebifo bya Pastor Bujingo okuli Kananiland okuli ekyerubaga ewali TV ne radio okuli n'amaka ge
biri security yeyina okubeera nga ebivunaanyizibwako mukadde kano okwongera okunyweza ebyokwerinda okulaba ng'omutujju eyabadde alumbye pasita Bujingo taddamu kumukolako obulabe bwonna. Alabudde aba social media okumanya we bakoma nti balemenga okudisikasinga ku buli kintu ekiguddewo. Weewaawo ng'ate erudda nabo tusobola okubanenya nga tulekamu. Oyinza okunenyewa social media ayogera ku buli kiguddewo n'ate nga waliwo ensobi ezikolebwa ezirabwa n'omwana omuto. Ekintu ng'ekyo wadde tetuli ba security naye era omuntu osobola okunoonyereza n'omanya nti omuntu yenna bw'afuna obuzibu ng'obwo emmotoka kibeera kimu ku bizibiti bye batandikirako okunoonyereza. Bw'eba ng'eddusiddwa ku kifo poliisi n'etasobola kugitandikirako okukola kunoonyereza kwayo. Lwaki abantu baba tebawa opiniyoni yaabwe ku nsonga ezo? Kale nga wadde basaba nti aba social media bamanye we bakoma naye ate n'abapoliisi abakola okunoonyereza babeeko we bakoma bakole emirimu gyabwe mu butuufu bwagyo. Tusaba kye beeyamye okukuuma pasita Bujingo n'ebifo bye byonna okubeera nga bibabiinako obuvunaanyizibwa obubikuuma bakiteeke mu nkola, kireme koma ku pasita Bujingo ne ku bannayuganda bonna, kubanga tukimanyi nti bannayuganda bangi abatuusibwako obulabe naye poliisi tevangayo okugamba nti omuntu oyo tugenda bawa obukuumi obwetaagisa. Kirabika nti obukuumi waliwo ababwetaaga n'abatabwetaaga. Katusuube nti bagenda kutuukiriza obweyamu bwabwe nga bwe babyeyamye okuva mu kamwa ka Fande atwala ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Keep in your lane. Mbasabye busabisiragira. Nayanziza Pastor webale ku simatuka. We thank God for that. Katonda abeere namu. Pandikirayo ebintu bino ku Richard. Ekisooka Richard abadde mulokole omujjuvu. He has lived his life walking with God, walking with Christ. He's been truly born again. Administrator, mumpe Bible ya Richard. Bible ya Richard yebeera wano oba ali ku lutalo oba ali wa Bible yebeera wano. Mumpe Bible ye. Abaana ba Richard bajje wano. Abaana bange. Bazze bameka. We only brought 2. Yes. We only came with 2. Is beautiful souls, angels. Waliwo abalala okulu badiringana. The third one is taller than her. The fourth one, the youngest, is very young, 2 months old. Yeah, these are my daughters. And we've been staying together. And we shall stay together. We will nurture you in God and thank God that you are God-loving. God bless you. You can go back and take a seat. Mama waabwe ajja kubabuuzaako ku Sunday kyemanyi Bible eno jimbe. Eno Bible ya Richard yemaze emyaka bw'aba agenze Somalia bw'aba agenze watwala ndala eno esigala wano. So this time we are taking it home. Richard yabadde mulokole ddala. Namba 2 abadde ayagala nnyo Katonda. Omuntu ayinza okubuuza nti abalokole ddala ababa tebaagala nnyo Katonda si byebimu. Waliyo abalokole naye nga Katonda si bamwagala. Beenoonyeza kuwona geyeena naye nga Katonda si mukwano gwabwe. Nnyo Richard abadde mukwano gwa Katonda ddala. Talina mboozi etali ya Katonda. Bw'onyiikirira omuntu ne bwaba muntu otandika okunyumya emboozi ng'eye. Namba 3
omuweereza alina obuweereza obw'enjawulo. Wano bwe wabaawo omulala waali naye akimanyi mu mutima gwe, naye Richard obuweereza bwe bubadde open nti ministry ye ya njawulo, yeeyawula ye, alina obuweereza bwe bulala nnyo. Committed servant of God. Number 4, family man and a very loving father. A loving father is always a good husband. Family man and loving father. Number 5, patriotic and freedom fighter. Patriotic and freedom fighter. Richard abadde mwoyo gwa ggwanga ate nga si mwoyo gwa ggwanga ayogera obwogezi wabula ateeka mu nkola alwanirira emirembe mu ggwanga. Richard Muhumuza, a life well lived. In summary. Number 6, ayagala abantu era nga afaayo nnyo. Muganda wange oyo nga tayinza kukuleka ng'oyimiridde akufunira w'otuula akubudaabuda. Richard abadde ayagala nnyo abantu era njagala bategeeza nti kubanga abaagala kyeyavudde asalwa n'aga nedda pasita w'abantu asigale nze kaŋŋende eka. Buli kintu kyonna kyembadde nga ŋŋendamu nga yasookawo ng'owooluganda aga kati pasita jangu era nzikiriza nti yansooseyo mu ggulu atereeze ne Yesu pasita we walijjira wonna. Loving and caring for people. Number 7, he lived a very simple life and contented. Richard abadde musajja ate jaka ateeragera banjiro bategeera nti abadde weesefusi kuba tayambala titumulabangako nga ayambadde combat. Nga mukakkamu okusinga ba civilian gye mubuubuukira yonna yabatabaganya yabakkakkanya kati osobola kumanya abakakkanyiza interest agijjeewa naye nga bw'atyo naye nze abadde abeera naye ng'olina omupulaningira ng'ali contented oba tayenaamu 10 mugagga oba alinamu 10 kimala kiri gy'oli gwe okulowooza niroga naye muganda wange ono twatambudde obwedda yanywedde kyayo ne bw'omala ennaku 10 nga tona kyolidde Richard azimala ate ng'akolaga nti musanyufu. Contentment. Abaana be bonna bali mu ssomero nga talina ssente nnyingi naye nga olaba nti amalirawo. He's been a happy man and a contented man. We are here to celebrate his life. Obulamu bwa Richard si bwangu bwa kukoppa. Ayagala abantu akulaga nti mukakamu atabaganya abantu kyalina kimumala. Tewali memba wa church n'agandi Richard yansabayo wadde 10 nti oba endabika gyerabikamu yali manipulative nga kirabika ndowooza oba agandi mbadde n'abantu bangi mu bulamu ne balya n'amabanja ng'ekimuliisizza amabanja kumbeera kumpi abamu baabula ng'ekyababuza ne kizuula luvannyuma nga balina amabanja mangi nti nammwe gye mubeereyo mwesigama mangu abantu ababeera naffe mubeesigama nga bw'abeera ne pasita ajja kunsasula naye ng'ekituufu ebbanja omuntu omu lyaba akuliddeko mba sirimanyiiko tewali asobola kuva n'aga nti Richard yamwewolako toba yamusaba ekintu kyonna. Simple life, loving, happy man, contented. Ye Richard. Number 8. This is too personal. He's been deeper in my life.
in my life as a brother. Abadde muganda wange newankubadde nga abadde muganda w'abantu bangi naye abadde muganda wa ddala. Number 9, abadde mukwano gw'abantu bangi era ddaddi w'abantu bangi. Abaana bangi ababadde bajja gy'ali naddala bano abaana bange bachosen nga bamumanyi nga ddaddi. Abuda abantu. But he's been a father to many. Number 10, this is too personal, he's been era I want to suggest fenna tukikanyeko nti conference hall emu mu Pentagon ejja kuyitibwa Richard Muhumuza Hall. Bw'otunira plan ya Pentagon waliwo conference hall ennene gy'olabaawo eyo yakubbulwamu Richard Muhumuza. Katonda bw'ali bayongedde otusaasira tujja kufunawo ne companies nga tubuddemu omusajja ono olw'omutima gwe omulungi, tutambuze omutima gwe omulungi. Tutambuze omutima gwe omulungi. Ebigambo bimpeddeko naye tusonyiwe kitwale nga kikulu. Ebisigale tubirekere gavumenti. Tewaliwo kijja kulema. Ebisigale tubirekere gavumenti. Neffe tusonyiwe tutambule n'omutima omusaasizi. Naye nziramu okubasaba nti Monday to Friday mujje mu lunch hours. Ku Friday tetujja kuba na night prayer. Era nsaba mukkirize abaweereza Mukama baayimusiza mu kifo kino be bagenda okuweereza gye muli mu kubakulembera mu kwegayirira. Ekigambo kijja kuba kitono nga kitambulira mu kwegayirira. Twegayirire ku lwa famire ya Richard, twegayirire ku lw'eggwanga lino, twegayirire ku lw'obuweereza buno. Bye bintu bisatu nga bikulu. Richard's family, for our nation, and this ministry. Then sijja kusobola kubeerawo Monday to Friday olw'ensonga abasawo baŋŋambye okutuula ewaka bajja ne banzijanjabira awo. Era olaba olwaleero wadde ntera okuba leeruye ez'amaanyi oba nga tumala essawala ya kitaffe ali muggulu siina bwendo ezinga ddoboozi. So banzijanjabira awo naye nga ngenda kubanga nsaba nammwe kubanga nfuna eddagala nyina okunywa ate ndi muntu asiiba. Bwe mba nsiibye mba nsiiba. Ku Sunday tujja kuba ne saavisi. Tumaze okukola saavisi leero eya Richard Muhumuza nga tu celebrating obulamu bwe. Ku Sunday tujja kuba ne saavisi efundikira ekisiibo. Sunday service nja kujja nga nze nandimaze oba na bbanga ki naye ekyamuweesezaayo obulamu obuweereza buno bukole ki butambule. So ejja kuba disappointment nga ndaba Yesu andaba ne Richard andaba nga buli kaseera ngamba sisobola. So pray for me to get that strength. On Sunday I will minister to the people of God. So ku Sunday lwenja okujja. Monday mujja bano omuweereza omu kuba wano, Tuesday omuweereza omulala, Wednesday omuweereza omulala, Thursday omuweereza omulala, Friday omuweereza omulala. Tetulina night prayer naye nga bwe mbaga nti abantu balamu, abantu abalungi abakkiriza
mukuŋŋaane mu nnaku ezo zonna mwegayirire eggwanga, mwegayirire family ya Richard, mwegayirire ekkanisa, nange munteekemu tukole omulimu waali asanyuke. Byebyo ebitonotono Pastor Bujingo byasobola okujjukira ku Richard mukwano gw'enfanfe bw'abadde batambuliza awamu emirimu gy'ekkanisa. Gwagamba nti abadde musajja wa SFC naye nga ku kyaki bangi tebakimanyi kubanga tebamulabangako mu kombati. Era agamba nti abamu bakiikanzi na bwekanzi mu kuziikibwa kwe okutegeera nti oyo musajja abadde wa SFC. Amutendako okubeera omusajja ow'omutima omulungi, omuntu mulamu ate ow'empisa atambulika naye. N'olwekyo Pastor Bujingo abasabye okusonyiwa, abasabye okwegayirira, Mukama Katonda asobole okuwummuza omwoyo ogwamuhummuza. N'olw'ensonga eyo yawaddeyo wiiki nnamba nga bali mu kusaba n'okusiiba nga beegayirira olw'obulamu bwa muhummuza Mukama Katonda bw'asobodde omuwaako ku nsi, era nga basaba Mukama Katonda gy'ali olwaleero amulamuze ekisa, amusonyiwe n'ebyo ebiba byamusobako.